n'abuddiza bwe yali ayagala babutwale loko kampani y'abagwira n'agiwa obuwumbi simanyi 3 obuvudde ku malwaliro kuki. So eyo ye official corruption ng'ebitongole ebiwambe ng'abantu banannyini ssente tebalina ddoboozi, awo we wali omutaawaana. So bino byonna kubivaamu kkiriza oba gaana kitandikira ku kubanga waliwo enkola ey'obwenkanya mu ggwanga, enkola ey'obwenkanya nga esobola kugoberera ebintu byaffe ebyawamu nga bwe bitambula. Eyo enkola tesobola kubaawo wakati mu buwambe bwe batuzimbyemu. Ekyokubiri walina okubaawo enkola erondoola kulaba ebintu byaffe nga bwe bitambula. N'ekyokusatu enkola ebonereza abo bonna abasangibwa nga batutte bye batanditutte. Era ebintu ebyo byonna singa weebiri bano bonna benjogerako abalina obuyinza bandibadde mu makomera. So omulimu gwe tulina mu ggwanga lyaffe ogukyasingira ddala obukulu guli gumu, gwa kusooka kununula ddoboozi lyaffe n'obuyinza obusobola okulagira ebyaffe nga bwe bitambula. Ddoboozi eryo bwe tubanga tetunaba kulifuna twerimba tusobola kukyusa embeera oba tusobola n'okukyusa abakulembeze ab'obuyinza. Bakulembeze be tukyusa be bakulembeze abatalina ki, abatalina buyinza. Kukyusa LC1 kale ebisingakaawo Robert Mwanje gyali nnyo agenda kuba bitukuŋŋaanyiriza tubikutuuseeko mu mawulire gaffe nga bwe gatambula ag'essaawa emu Gambuuze n'ag'essaawa ennya Ageesigika. Bwe tweyongerayo n'amawulire gy'oto